Thank you so much for subscribing on Wonderboy UG and Vicky exclusive. We appreciate jemukoma okusubscribinga nakugamba ensonga entuufu lwaki oteekeddwa okusubscribinga atukuleetera stories buli budde buli ssaawa story ne bwe gwa ku ssaawa 8 ogw'ekiro tugikola ate ng'eyo si ensonga yokka ematiza gwe osubscribinge wabula ekyenjawulo ku YouTube channels zino embiri nti stories zaffe zibeera nyimpimpi tezinywa data zibeera well converted mu format ekyasinza okubeerayo entono nti ne bw'oba olinako 40 to 50 MB osobola olaba video zaffe anezigwayo atera nolaba n'endala awo okawe kikola ku Wonderboy ne ku Vicky exclusive. Kale akatugende buterevu mu story yaffe ey'olunaku olwaleero. Derrick ne Muna nabagamba dda kino bulijjo nkirindirira era nga nkimanyi kigenda kubeerawo bw'oba ozenga ogoberera stories zange zenkola about this couple Derrick ne Muna nabagamba nti ebyagwawo byonna ku Yacht Beach Party tebirina kye byaffectingako ku omuyimbi omu yagamba nti kyangu okujja ensonga entuufu lwaki yakipate yagenda bwetyo Derrick yekennyini ne mbagamba nti agenda kuvaayo essaawa yonna abeeko kyayogera in this video teyayogedde wabula abadde bakola video challenge oluyimba lwa Paraso olupya n'ensalawo n'eŋŋamba nti kino kye nabagamba kanzije nyongere maaso n'okubeera nga nkinyikiza akiri kitya Derrick yali tasobola kutambula abantu bonna ku TikTok ne wemugamba nti mwekube mutya mukube yabaddemu okusobola kusanuka nti kyasuka okubeera nga kati bano actors and bali ku kizimbe nga bali bakyazanya buzanyo wa business partners wabula naye nga jjaka ye mugezi wa Brisha mu kaseera ako mabega kaunti kukubona ngenda kubankola story nga nkubulira lwaki ebintu ebirimu modern mwana muwala bagezeza ke lift emirundi esatu nga bowulidde yogerera nga sawa yonna ngenda kubankola story nziju tukozesa amadala twambuke so Muna muwala mulungi ekyo nze nganze Vicky wamwenzikiriza ate nawe nkimanyi okkiriza nga butono mbumalanga ndabyo mwana wati mulungi Muna ali respective eri Derrick ate ne Derrick agezaako nnyo okubeera omuntu omukaka nkimanyi Derrick yandiba yazanya emizannyo gyonna egy'ekivubuka mu biseera bye Derrick ensonga lwaki yayita Derrick wa radio muzikirize mbanyuli sponsor mugenzi Moses Butongole ompya gwe bayita Hajati Kalodo omusomi w'edduwa ekiseera Moses Kibogo n'afa Derrick naye n'asambizibwa ebyenjawulo okwo oyagala okubanga atandika n'okunyoya obulamu oyo gwe bayita Derrick wa Hajati Kalodo akwasaganya ensonga nnyingi endwadde ez'enjawulo gw'obanga muli owulira teweefiiringa bulungi osobola okugendayo kasangibwa wakiso era ng'ennamba ey'essimu yeyo gy'olaba ayina essimu emu yokka ate bakubuuzaabuuza so genda wa Hajati Kalodo wakiso ajja kubanga nyina byenkyayagala mpe mbawembayo ebirooto byo by'obeera oyagala mu bulamu buno embeera ne gyasomera buli kimu okusaako omwana muwala munasatirati otuuka bulungi nze eyo mumanya ekitundu kye kikuba n'ababiri abo tunaakizuula nga ddala Muna si waakwawukana na Derrick nsuubira temukyakizuulira already kati kyeraga mu lwatu naye nga nzikiriza nsooke nkujjukizeko na bujjukiza nti Hajati Kalodo omusomi w'edduwa akusomera edduwa n'ovunuka ebizibu by'olimu ono si takola bikolwa bya kirogo bikola bya kisamize nedda ye akusabira busabizi oba akusomera busomezi dduwa n'ofuna visa n'akusomera edduwa n'ofuna obutuuze mu nsi gy'oli n'akusomera edduwa n'obeera ng'osobola okufuna ezadde bw'oba wali wabulu oluzaalo akusomera edduwa n'ofuna omukyala n'ofuna omwami mwabanoonya essimu ye yeeyo gy'olaba munnange wansi era ng'ono Hajati Kalodo asangibwa Wakiso akusomera busomezi dduwa embeera yo neeterera aneekyuka Biva Organic Natural and Health Products basangibwa ku Access Road Lubaga Access Building Lubaga Road osobola okubeera ng'oyingirayo ku ground floor n'obeera nga ofuna obujjanjabi obw'omulembe nga buno bukozesebwa ddagala eryaffe eryawano eddagala ery'obutonde eritalina side effect ekyo nja sijjako wakibakubiriza nti eddagala eritalina side effect libeera ddagala lya butonde Baron and Sons basangibwa Kireka Kamuli Road osobola okuyitayo butereevu nnyo n'obeera nga ofuna obuuma obw'omulembe obukuba emberengo obuuma obw'omulembe obukuba ebinyeebwa kuba ensamusa mpangulula endowoozayo ne Baron and Sons nga ogula akuuma k'omulembe ak'ebinyeebwa akuuma k'omulembe ak'emberenge ayitayoko olabe
services zaabwe bwe ziri ennungi era services ezisobola okuyambako okuva mbwavu. First grade designs basangibwa okusalamba road ayiwakulekana osobola okufuna ebyambalo ebirungi mwami oba omukyala kaaba omwana ate nga ebyambalo byoyambadde bikuwesa ekitiibwa mu kkubo nti omwami oyo omukyala oyo omwana oyo bambadde banyumya tera bagumidde. Virginius the songwriter your handsome girl me sign out. Buli yenna ali eyo okujja okwegulira akuuma kuba kaakati nze sindise ssente zange olwaleero era akuuma kaakano kantuuseeko nkafunye okuva mu Balon and Sons ekireka Kamuli Road. Neera nze natandika okwenogera ssente n'olw'ensonga bakyala bannange mwenna abali eyo muleke kukkiriza COVID batuulako. Njagala mugende musindike busindisi ssente deliverance akuuma nga kakutuukako deliverance yaba Ronald Sons. Tulina ekika ky'emberenge oba seeds ezisiikibwamu popcorn. Popcorn oyo mulungi manyisi nti buli popcorn abwatuka kati bali ntisanizi twasala tuti bakasumazi bafuna obuzibu okufuna ekika ky'emberenge ezizibwatuka obulungi kati popcorn oyo wali ku office abwatuka obulungi gwe kola order yo eyetaze emberenge ezo ne akuumako tujja batubikutuusaako wona woli ne baronna nisanize ekireka bayinza kuma akasika popcorn sika amasanyalaze weyambisa matuma ndagasigiri wani taata wegolodde namu ennaku zino bannange Ennaku zino osazanga kabiri iti okuba ofunagana kakipa kano wake up call kosibaakolo weeka mbwate simanyi enzaalo ziganye aja tikaloda kugamba ez'ensonga zimalanga tewaliwo byakalogo kalenzi mbwate tugenda kwerogoza nedda akusomera busomeziddwa nobeera nga owachivinga ebyo byoyagala mbulamu bwo so kale gendayo enamba yabwe y'essimu yeyo gyolaba wansi awo buterevu genda obeere nga ofuna obulamu obweyagaza nze wano nabagamba njagala mubeere basanyufu Queens and Kings. Virginius the songwriter your handsome guy me sign out. Wake up call okuva mu Biva organic natural and healthy product twafuna kamwenyu ku matama basangibwa ku Lubaga Road awo ku Access Building ate munange eddagala lyabwe balikola nga bakozesa obutonde terina side effect yonna gwe nali eyo ng'oli mwami munange beekwate osanyuse ekisenge kati gwe omukyala ali eyo omwagalawo bw'abaaganye gano kuwagabuwa genda Biva gula ka wake up call keke iwe mu magezi gende okamutwalire leka ngosanyuke yanasanyuka oluvannyuma babayise ba Biva organic natural and healthy products bekwate nawo ofuna kamwenyu